Abataka abakulu b'ebika mu Bwakabaka bwa Buganda bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lwabwe Omutaka Augustine Kizito Mutumba bakungubagidde mutaka munnaabwe kati omugenzi Engineer Daniel Bosa Luomwa ngono yabadde omukulu w'ekika ky'endiga eyakubwa amasasi ku Sande ya wiiki ewedde agamujja mu bulamu bw'ensi eno bwe yali ayingira mu maka ge agasangibwa Erungujja. Gavumenti erondoole mangu omuntu nannyini mmundu eyo tumumanye tutegere lwaki emmundu zituttidde abantu baffe. Sebo enkolero mu Uganda ya kifere wadde omulwadde ali mu ddwaliro naye tetumanyi bukuumi bwe. Ffe bakatikkiro ffe tukola emirimu gyammwe. Sebo tusaba bwe kiba kisoboka naffe batuteekeko ku bukuumi. Bwaki tunaakuuma omulwadde oyo mu mpalo ow'empewo bw'avaayo ow'embwa n'agendayo tukakase ddala ng'omuntu oyo ayinza okufa mu nfe etategeerekeka. Obujulizi ne bukola ki? Ne bubula. Ffe nga bakatikkiro ffe tukola emirimu gy'abajjajja tuli beetegefu ojja kuyita mu bannange omusajja oyo tusindikeyo omuka omwasulengayo asiibeyo tuteekeyo omulala tulabe ng'omuntu oyo awona asobole okutwalibwa mu kkooti asobole okuba nga tumanya ebiddako. Sibalabye abasajja ababadde n'emmundu ne babakuba Meja Kiggundu General Katumba Wamala n'abalala. Okukungubaga kuno kuyindidde Bulange Mengo nga bano bambadde amakanzu okutabadde makooti era ng'olukiiko luno lukubiriziddwa Omutaka Augustine Kizito Mutumba nga basoose na kujjukira bulamu bw'omugenzi gwe boogeddeko ng'abadde omukozi ow'ekisa ate omwetowaze era nga baakulwawo nnyo nga bamujjukira. Daniel ye muntu gw'obadde oyogera naye ng'oli Katikkiro nga ye mutaka naye nga tayagala oyogere naye ng'atudde. Bano balaze obwennyamivu ku poliisi gye bagamba nti emirundi egisinga ebeera ku ludda lw'abamenyi b'amateeka nga bayisiza ekiteeso ekisiima Katabaazi Abdu eyeewaayo nga ssaddaaka okwambalira abatemu abaatemula Omutaka Luomwa wamu na bonna abaamuyambako nga bagamba nti abakola ebyobuzira nga bino Buganda be yeetaaga. Olukiiko luno ebisa ekiteeso ekimusiima n'abantu bonna kubanga teyakola bw'omu n'abantu bonna abaalaga omwoyo gwa Buganda ogutafa. Batadde gavumenti ku nningo okukuuma obulamu bwa bannayuganda n'ebintu byabwe nga balaze n'obunkenke obuli mu bataka obususse nga kati batandise n'okutya abazzukulu kuba ebyenfuna bibatabudde. Kubunkenke tuli kuwa Ronald Mayinja mukweraliikira nti abazzukulu ate saabagenda kwefuula ate bajje batukole kufa obulamu nga bwe twakirabye ku jjajja. Y'omutaka Muteesaasira Keya Ttendo Namuyimba owookubiri nga yatwala ekika ky'engo yannyamidde ku ttemu erisusse n'okusingira ddala wano mu Buganda nga tebatandise na kukaabya bataka nga n'olulimi lwaffe Oluganda batandise okulukozesa mu kutyoboola abantu. N'owulira omuntu ng'ayogera ebigambo ku bakulembeze abasembayo mu ggwanga lino nga abayisa mu kamwa nga ekyo nno nkivumirira ntoko tubaboole. Bwekuba kuba amazzi tubabamma amazzi. Bwekuba bodaboda talinnya bodaboda wano ku ttaka lyaffe. Bwekuba kugula kibiitu ku dduuka tukimuguza. Bano bamaliriza nga bayisa ekiteeso eky'okukungubagira ng'omutaka yenna abeera avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga bakwambalanga amakanzu okutali kkooti. Tutuuseeko mu maka g'omugenzi Luomwa Erungujja ng'eno babadde akola nabo wamu n'ababuulizi b'enjiri bamutenderezza olw'ebyo byalese akoze. Omugenzi Bosa mpa obujulizi abadde awagira enjiri Era inginiya ye muntu abadde asasula abantu nga tasukka nnaku za mwezi 5. Enteekateeka z'okuziika omutaka tezinnafuluma okutuuka ng'emitendera gyonna egiyitibwamu okutereka omutaka giwedde. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.